Somemu amine esulemu onyiriso mulomukaaga Yakobo mukaaga handikira kulwetaano James 1:5 naye obanga omuntu yenna ku mmwe aweebuuka mu magezi asabenga Katonda atamma awa bonna so takayuuka era agalimuweebwa naye asabenga mu kukkiriza nga taliko kyabuusabuusa kubanga abuusabuusa afaanana ng'ejjengo ery'ennyanja eritwalibwa empewo erisuukundibwa. Yesu omulungi yebazibwe olulimi lino lutulaga kukubuusabuusa. Omuntu abuusabuusa afaanana atya? How does a doubtful person look? Omuntu abuusabuusa batugambye nti alinga ejjengo ku nnyanja. A doubtful person, they've told us that he's like a Jerigenda jerikola ki? Jerigenda jerikola ki? Weligenda litawa? It just goes anywhere. Yesu omulungi yebazibwe. Amen. Kati bassebo ne bannyabo. Now, ladies and gentlemen, tetusaanyeko okufaanana ng'omuntu ono Bayibuli gweyogeramu. we shouldn't resemble this person that the Bible is talking about. Tuleme okubeera kitengejja ku nnyanja. Let's not. Kubanga ejjengo balina gyaligenda ku bbali kutwala eri. Ejjengo balina gyalijja ku bbali kutwala eri. Omuntu abuusabuusa taba na kiriya direction gy'alaga. Always not having a clear direction of where he's going. Yesu omulungi yebazibwe. Amen. Ono omusajja bw'amukuba kibooko ng'agenda ew'oli ng'alowooza oli ye takuba. When this man canes him, he moves to another man. Oli bw'atuuka eri ng'afuuka ku buliri naye ng'avaayo ng'adduka ewalala. When the other man wakes the bed, bw'avaayo oli bw'ataleka kamenza ng'avaayo ng'era adduka ewalala. If that person taba na wamu wanweredde. he goes to another. Omuntu atalina kubuusabuusa. Someone who agamba nti kolenga ofuuka ku buliri. Sirina gyendaga. I'm not going anywhere. Nina kubeera wano. I have to be here. Yesu omulungi yebazibwe. Praise the good Lord. Hallelujah. Amen. Omuntu abuusabuusa. A doubtful person. Bayibuli etugambye nti afaanana ng'ejjengo ku The nnyanja. Bible has told us that it's Empewo gy'eyagala gy'eriza. whenever the wind moves, it will just. Kubanga oba bw'akatambula bw'oti n'osanga musumba n'akugamba Yesu alokola era awonya, ogenda kuwona. Because if we just move like this, you meet the person and tells you that Jesus saves and heals, you are going to get healed. Bw'aba yakakuvaako nga maze okugamba ogenda kuwona. Immediately after moving from there, ogenda otunuulira ku kugulu kweyongera mu maaso. when you look at Omuntu eyakugambye nti ogenda kuwona tuno ky'okugulu kweyongera mu the maaso. person who told you that you are going to get awo kiri teyakugambye ekigambo tekisobola kukola mu bulamu now bwo. the word that he told you cannot work. Oba omaze okubuusabuusa Katonda, You've already doubted kitegeeza God. n'ekikugambiddwa olw'okuba obuusabuusiddwa tekigenda kukola. Meaning that because of doubting, the word that has been told to you is not going to work. Yesu omulungi yebazibwe. Amen. Olumu weesanga y'ensonga lwaki Maybe it's a reason tulemeddwa okufuna bye twandifunye. we fail to get to what we are. Tulemeddwa okutuuka we We twandituuse. fail to meet to where we are. Kubanga ne bw'oba osimbiddwa akantu bwe kajja ng'obuusabuusa ogamba nti naye si wano. Because even the place in which you have been placed, when the wind comes, you just say that. Naye bassebo ne bannyabo, But ladies and gentlemen, tunywerere ku kigambo kya Katonda. let's get straight. Katonda tayagala muntu abuusabuusa. God does not want it. Olugendo tojja kusobola kulumalako ng'obuusabuusa. Won't be able Ekigambo kya Katonda gabeera mazima. The word of God Kabenga is Simon yakikugambye kabenga mamanita kabenga musumba. even if it's Simon or Mamanta or the pastor, Ekigambo gasigala nga maki? the word remains a truth. Ekigambo kisigala nga kyamaki? Nga kyamaanyi. The word remains. Kitwale nga bwe kizze. Take it Nawe kinaakola omulimu omulungi munda and it mugwe. will do good work in you. Yesu omulungi yebazi. Amen. Okubuusabuusa wakati mu lugendo. Doubting, I mean, it's a journey. Kati gw'oba obadde tokimanyi nti oli mu lugendo olutambula. Maybe you've been knowing that you are in a journey moving. Looli bwe wali mu keesi ng'ofudde ng'owulira tuyimba amaze emirimu gy'oba olituwulira oba tolituwulira. I tell you, hear us from your coffin when you. Looli kimanyi nti obadde oyina gy'olaga. It's a day you. Looli kimanyi nti obadde oyina by'okola. Naye olwaleero bwe bikoze bitya. And today they have stopped. Ekiro biwedde. Amen. Kati naye tuli wano tetukimanyi. But you are here and you don't know. Oba tukimanyi naye tukizanyiramu. Oh, maybe we know, but we just play around with it.
Yesu omulungi yeebazibwe. Bayibuli etugambye nti Peetero bwe yabuusabuusa ekigambo kya Katonda yalabikako ng'abbira, yalabikako ng'ennyanja eyagala kumumira. Kati mukwano ennyanja ejja kukumira singa okubuusabuusa kigambo naye olunaku okubuusabuusa bwe kuliva mundaayo, olunaku lw'olirekerawo okubuusabuusa, olunaku lw'olirekerawo okubuusabuusa, ne Katonda ajja kukukolera byonna, kubanga omutima gwo gujja kuba gunyweredde ku ye, ng'omukkiriza nti okimanyi y'asobola.